ali Rwanda katono nnyo nga tuva ku nsonga Saturday sakola mama wa Liza sategera ko byayogera nga mama yavayo n'agamba nti abaana bana babiri beeyagala nnyo and so what n'agamba nti paka nga Sandra avuddeyo n'aloopa tusobola kutandika kugamba nti yamukuba. Sandra talopera nko mama nti mutabani wankuba agamba ng'abafumbo batera olwanagana naye kya bulijjo kale Shiba yabaddeko Shiba ali Rwanda eyo naye ndowooza nakye nazudde tutandika okuweerezanga Shiba mu ggwanga ery'enjawulo tutwale bannamawulire baba mubuuliza ebibuuzo olwaki Shiba tumubuuza ebibuuzo affe atuddamu bubi naye abeeri yabazze oba twamukola ki mumusalako nnyo ebigambo bannamawulire nga musala ebigambo Niko yali akubuuzizaako ekibuuzo nikyaba ne bano babimubuuza okimanyi nti bano bambuuza ku ya TNS n'abiddamu bulungi ndooza engeri approach kikulu nnyo Sayima waliwo engeri gy'ojja okumbuzaamu ekintu mbutuufu ontabule kyokka te n'omulala abuuza ekintu kyekimu but in a decent way mu ngeri ennungi omanyi Shiba okumugyamu komenti ya Wizo Abanyarwanda abeerwanda bwe bagenda ebweru bakyuka bamubuuziza bulungi bamuhandolinze bulungi yasinzidde n'agamba buli akuba omukyala asibwe naye kyo bwe kisaana buli akuba omukyala asibwe mbagambye akatamu k'amazzi ku saidi wali kasatoyiwa mu maaso nga lwaki si maaso abakasajja mubabukuba mumanyi bwe mukuba mwali mukubyeko ewalala wonna mwali mukubyeko emikono oba amagulu kuba feesi toyiwanga mu maaso obuse nze nkubye mu maaso omanyi omukazi okumutta ya feesi kyekitegeeza omuntu osobola omulekera agabboyiro leka n'okuleka gwe kubo mukwano gwo Spice agamba atya omuyimbi munnange Spice ali bulungi kiwa ali bulungi oyagala ki kale weebale kubuuza oyagala ki kale weebale kubuuza. We had some, let me just say, problems between Teta Sandra and Lizo and Lizo, what they commented had on this issue, something like that. I think you can carry on. I'll start with Wizo and Tessa, Sandra. First of all, I'm a feminist. Everybody who knows me knows that. Back home, I don't believe in men mistreating women, more so beating them. That is absolutely wrong. I don't even care who does it. Even if you're Ugandan, even if you're Nigerian, even if you're a white man, you're not supposed to beat a woman. So, of course, what Wizo did is so wrong and embarrassing. It shows like Ugandan men, it puts a spotlight on Ugandan men, and I promise you they're not all like that. Not every Ugandan man beats women, but him as Wizo, I think they must take something back home. They're working on it, and I'm sure the police and the law are doing something about it, because I absolutely don't like it. About Tessa, Sandra, to women out there, this wasn't the first time Tessa was beaten, as we all know, we read it. But this goes to you, my dear sisters. If you were beaten once, please move, go. You're not supposed to be beaten. You're a grown-up, you're not a child. So please respect yourself. Don't stay where you are mistreated. This water is standing out. What the latest video we told them about thank you. We're not going to standing out. What is it? Uganda ino pula sinyeka zenjeka So representing mulimu olina amata sekyagala representing njagala lubeere mubuuze nga information namu inapot that kanange abantu babizinesi okulema kikumwata entrepreneurship sikulabye ebimutanja byonna biwa service ndala ate byonna asobola okubifunira kuteeka mu maanyi nakuteeka mu saala. I'll go to, am I a lesbian? Do I have a boyfriend? Do I like girls? I'll go to that. I've been a private person since I was young. I don't talk about people I date. I don't, because I feel like it's the only part of me that you all don't know. So I prefer living
that like that. Thank you so much. Thank you. At the end of 2021, I've taken some stories that we have been repeating with Team NS, Team Rossi. Yes. 13 now, don't know why, especially your boss, Jeff Kiwa. I worked with the same management for 9 years, and we're going to 10 years with the same management. And as a person, you grow and you want things differently, and you want to grow as a person, grow in business, and sometimes you don't agree. Business is like that. So we reached a certain point and we agreed. We sat on the table with Jeff, we talked about it, and everyone walked quietly and respectfully. I respect him. He did his job with me, such a good job, but it was time for me to move and do something else. Just like any business. After 8 years, after 10 years, you need to reshuffle and do something different. It's like a rebrand. So I'm trying to do that. And he wasn't on the side of me rebranding or of me changing things. He wanted things to stay exactly how we were, and I wanted things to flip up. So we didn't agree. We disagreed and agreed. We disagreed to agree respectfully. So I'm on a new journey. Everyone on the team is still there, apart from him. So it's still the same team, no team, no sleep, but Shiba management. Omukyala mukyuka. Owulidde. Nange bwe naakyalako nja kuba mulala nnyo. Ebbanga lyetukubuuliza tulage ne weekambuwaza mba ndi wano oli ku TV emu bakukyaziza ndaba oli w'e Masaka Farida alina bannamasaka bikoze bitya fete Masaka munakukyaziza ng'akubuuza ku by'omwami ng'obyogerako bulungi yambuuza nze nali nkyaddeko ku TV yonna ng'akukyaziza nga mbyogerako bulungi ng'ebbanga nze lyenkubuuliza wano weekambuwaza anti gw'ombuuza bubi kale kankubuuza ombuuza bubi kati siri mu mmodu yabiddamu naye ombuuza bubi ojja kusanga oli nga nkutte bulungi nga mbuuziza bulungi nga muddamu amazima gange okitegeera Shiba ne bamubuuza ku by'abakazi banne n'abiddamu bamubuuziza bulungi bamubuuza namwe tuwulira mbu ati oba owulira twala by'owulira oli ng'aleta n'ekizampu wallahi akizzeemu bale muyiga naffe twakola muyiga okutubuuza bulungi ebibuuzo mubiyige bitubuuza obulungi nze byeddalo nombuuza bino nombuuza kiri ombuuza biki sijja biddangamu ogamba otya ndaba nti oza sikulaba nti oli kuzija mubi okyalaba nnyo g'obuusaaze kale kakati